umutawari wakaguta wakahinduka umukomunisi ahabwenki ngoko kandi ngandara abantu twena twingane umuntasi ko nabira umukomunisi ari umuguru soma kambuze yati umwana ati witiwe royerahi ati kumwezi nozireba tinzireba se atonye kusta kwingana kireba atana abantu ko barabaki ati ubiri gihe byese abantu bakwingana mbere nyo na yanga na yantinga tinko wasa kugira ubwe kugira ikinamanya kashireka mutayiwani eka yanjye kabaje ya mutayiwanje kabaku mbere kurijanya bushozi ukoze nkana atandikire hagati ya nkaga na mukaga. Museveni abadde mu nnimiro y'omusomesa Charles Kwehagana eyasalawo okulimira ku ttaka lya yika 2 nga kati ayoola ensimbi okuva mu birime eby'enjawulo ku ttaka ettono lino. Museveni awerekeddwako Ssaabaminisita Dr. Rahana Rugunda, Minisita w'obulimi Bamulanze Kisa Mpijja ko ne Minisita David Bahati n'abalala. Museveni asoose okulambula ennimiro ya Kwehagana nga yasobodde okulinnya olusozi era ng'atongozza enkola ey'okusunda amazzi ng'akozesa amasannyalaze ag'enjuba. Museveni alabudde abalimira mu ntobazi okwegendereza era n'abategeeza nti balina okukimanya nti amazzi ge tufuna mu Uganda ebitundu 4 agasinga gava mu migga, mu ntobazi ne mu nnyanja era ng'okwonoona ebifo nga bino kya bulabe nnyo. Wano asuubizza okuwa omulimi ono Kwehagana mmotoka ya kabangali okumuyambako